Ya mjeva liko wagana wange yona gye musinzira amanya ze Semakula Musa wano ku Semakula Musa show wano essaawa ziri 1:03 mu Boston, Massachusetts. Ennaku z'omwezi ziri ennaku z'omwezi 6 omwezi gwa kutaano omwaka 2019. Nemu ku nsonga ezindeese okugenda live nsonga y'omwana ayitibwa Shadia Namirim and waliwo ebigambo bingi si waliwo ngamba dayo ewanoma no. I think ngenda kyogera wano ku page yange kijja kumpa omukisa okwogera byonna nga wenjagala okubyogera. Shadia bw'oba gy'oli mbadde nsaba ojje ku live eno because njagala okuleeta kuno live ojje oyogere. First of all njagala okubeera kuno nkyogere ekigambo kino. Bwe nali ntandika okusonda sente za Shadia teri yantuma. Nakeera nze kennyini neneetuma. Mu kwetuma mbadde communicating ne Shadia from the one paka n'olwaleero lwennyini. Ennaku z'omwezi ndowooza I think ennaku 2 emabega olunaku lwe napostinga no before that like a week before oba some 4 days back Shadia yankubira essimu because mbadde nzija communicating ne Shadia nga ngamba Musa ngenda kudduka yewaka ne mugamba Shadia depending okusinzira ku sente ze nina abantu tebanampa sente okusinzira kubanga kasita nayise ekirango kya Shadia abantu abaweereza sente Uganda baweereza emitwalo 27 abaweereza ku mobile money ye Uganda. Singa omuntu yena ngo manyi waweereza sente ku Shadia mbadde nsaba obeereko kuno okole ki obeerenga oyogera sente ne sente ze waweereza. Abantu abaali e Uganda baweereza emitwalo 27, that is roughly $5.69. So in case singa kuno kubeerako omuntu nga olina sente ze waweereza osobola okukola ki osobola okwogera. Wano mu America one of mikwano jange oba n'abantu abalala bonna benasaba basoka ne bampa $155. $155 gye mitwalo 5 depending ku dollar nga bwe standing kati. Bwe naddamu okuweereza message gye nateekayo ku Facebook page yange abantu bampeereza $9 ze mitwalo 32,868 kati nzija. First of all njagala nnyo abantu mutegeere ekintu kiri kimwe kisookera ddala nti abantu abamu bazanya politics wano mu bino ebintu. Naye njagala nsooke ngire nti omuwala oyo mbadde nga njogera naye from day one lwabadde ayagala okudduka ewaka ne lwe nakwata Honorable Nabila ne muteeka mu zino ensonga nga ayagala amuyambe ne tusharinga naye messages nga nina sente ze. Ne mugamba nti oyagala okudda e Uganda ddi? Nangamba Musa bakyannemedde bakyaŋŋaanidde. Nangamba naye kanindeko ndabe babosi bange bangambye nti towards ekisiibo bagenda kunta. Ne mugamba nina sente zo time bwetuuka bwe baba bakuzizza sente nzikuwa e Uganda. Bw'oba olemeddwa era sente wezirizo jjo tandikako oyongerezeeko ofune tiketi. Nangamba Musa babosi bangambye bayinza okungulira tiketi katulindeko towards ekisiibo. Time comes omwala ngamba Musa omusikazi ampisa bubi tampa na mmere serious kola china ekyoba okola nze ngenda kudduka ne yeggalira mu kisenge. Bwe yeggalira mu kisenge police I think yafune number yo wa police nangamba yakubira wa police
abapoliisi ne bajja ne bamukola ki abapoliisi ne bajja ne bamukima abapoliisi bamukima nanga Musa ndi ku poliisi naye abapoliisi bayinza okunyamba katulindeko okosa like ndoza 4 days back nankubira nangamba Musa bana abapoliisi wano wa poliisi gwe mbadde manyi tajja kunyamba angambye nti nno ate bw'aba tamaze kunkozesa ate biki nze sobola kwewayo kunkozesa kati passport yange bagimpadde that is like 4-5 days back nanga kati passport bagikuwadde kitegeeza kiri kye wagambye nti bagenda kugula ticket wakivudde katudde ku kino nangamba ye Musa kakati tunonye tiketi nonya tiketi kubanga kati nsiranye ne bwe tudde Uganda ne muga kambala nsinge manye sente zenina because Uganda namba gye baweerezako sente sinze njiyina ya brother wange so I had to go back ntegere naye nga ku sente ze basemba okuwaayo nga tebayongerako yadde ki sente nkugambye nga nina emitwalo 2.7 ze dola za Uganda $5.69 nenzija kati waitawo like 2 days addamu ankubira nga ali bubi ng'akaaba nangamba Musa abampisa bubi biki njagala kudda Musa nyamba oba twewola sente nja zisasula Uganda biki wakingamba ne mugaka tuddemu tukole kye tukola ampeereza ne mugana naye sooka ompeereze passport yo manye ankubira ebifaananyi bya passport abimpeereza bw'abimpeereza all of a sudden ngamba kanchikole ki kanchide mukozo already nali nina sente ze nina that is guy nina emitwalo 2.7 e Uganda nina $155 endala ze nafuna mu America bwe malo zifuna ezo tujja kolo lunaku I think ndoza lunaku neka cancer ratimba video yali yamaze do kunkubira before eranga chetuliko then neka cancer ratimba video bwe mala nfuna the same video njikwata njise wangi abagenda ku page yange cause mbadde wa nomani nga ina chayogera nti nayogera ku Shadia for is it 2 months back njagala nnyo omuntu yenna woba oyogera ekintu sooka obeere well informed about something tolipira kintu just because oyagala okwogera because osobola otuula n'okola live ekyo actually nomani I disagree with you okitegera kabuye Boston okedde n'onkubira for so many years over for all along we need number and we have all each other's number but we don't talk but we send messages naye onkubidde ng'oli concerned so nomani kyenyagala okusaba bw'oba oyogera ekintu sooka otuule olowooze oyogere before you tarnish someone's name okitegera osobola otuula n'oyogera ng'oyonoona erinnya ly'omuntu but sooka otuule okozesa obwongo bwo reasoning before you go out to tarnish someone's name okitegera why tomala gatuula ku live n'oyonoona ng'oyonoona erinnya ly'omuntu politically manyi oyina political beliefs zo okitegera but that's not something you use okutuula otandika okukwata erinnya ly'omuntu olugire I spent 7 hours yesterday nomani wuna achaga 2 months back abantu abagoberera page yange njagala mukebere video gye na postinga eyo yennyini nomani video go wagisaba oyo omuwala njagala obuuza omuwala oyo wagenda omusaba video nga maze okuŋŋamba already nga yaŋŋambye dda nkole ki nga ndi mumusondera sente oyo omuwala mbadde communicating naye almost every day kati njagala babuulira ekyajjo bwe naddamu okuweereza messages nga nsaba sente bampa $9 abantu abampa sente ezo basiraamu bali wano mu kibiina ekimu kyendimu be bakwata sente ne bazimpa nga bampa omuntu omu yampa $10 omuntu omulala yampa $2 omuntu omulala yampa $4 omuntu omulala yampa $7 nenzi rounding off to $10 neno waliwo nga itova mu mbeera sometimes bolaba omuntu nga alina ebintu byayogera nga bya kisiru you get pissed off cause abantu abamu bayagala ba ridingira ate kuffe okitegera you don't know kiki omuntu kyayitamu okubeera nga akoze kyonna kyonna ekintu kyaba akoze I spent 7 hours yesterday okuva ssaawa 5 we najidde ku live eyo okitegera nga ngula ticket gye nabadde ngula nabadde nfunye ticket eringa eri cheap ngeri ku $310 ya Kyle Air bwe nabadde ngula ticket eyo ne bandaga nti bagenda jimpa kadi yange ne bagano gikola ki
ne bagano gicharginga. I had to call n'abantu ba cheap air nga bakubira banka yange, Bank of America. Oshegera mukubira Bank of America basobola okulanga ba sorting out sente bazije ku account yange because ne sente zenyini ze bintu biwambi. So weba kubira banka yange ne bandaga nti tugenda kuwa ticket. That is when Najid actually live. Nemba gamba ticket ya Shadya tujifunye nga muweleza na kapapula kalaga nti this is the same information. Na hiyo si a ticket. It took mwenavude ku live ndoza abajja abalabe live je nakoze najikoze mangu. Nenjivako. Then after 30 minutes I had to call them. Nembaga ticket nga sinajifuna because I knew the Shadya ali kubunkeke na ekijja kitya. Shadya sente ze twafunye namuga Shadya sente teziwera. Shadya nangamba Musa Uganda nina $400. $400 ne mugamba nze saagala $400 zonna wabula nze sente ziri bweziti njagala mbale sente zenina abantu ze bampadde mujja kukwata otopingeko nangambe wakakensa tebanamuwa yadde sente nomani yamujjako video namugamba nkolera video awo mangu ojimpe ng'osaba ki obuyambi nangamba yeyo video kakensa gye yakola ki gye yateekayo ne mubuuza baakuwadde ku sente nanga tebanampa yadde ki Nomani ngenda kuyita nanga tebanampa yadde $5 watya kakati then nemugamba katulabe nga tugula ticket cause we reached even a time nenjogera ne senga woyo omuwala nampa senga we naga senga nge yayina sente nemugamba nze sente zonzi yina zengenda ogulako ticket actually nakisachinze ticket nga ndi n'omuwala oyo nga kwaline mga ticket je mfunye yeno bweti ya sente bweziti naye wasigaddewo tickets 2 online nengamba kadi yange wano nga sente tezo nezisinga naziweza Uganda kati ate ticket eri wano ngala kati nino kubeera nga noonya sente from someone azimpeze ku kadi yange eno kwanga sente za naziweleza Uganda then I had to look for someone akwate sente wanaziteekeko nze muweleza ate Uganda and that is what I did ne bakwata sente balisaku because senga woyo omuwala sente teyazimuwadde for some reason then we had to connect with someone omuwala oyo connecting n'omuntu sagwe sagala kwogera omuntu yabadde alina omuwa sente from Rwanda nga ayagala muwa sente mugamba oli waba kuwa sente zo sente zenjaga sagala sente zo na wabula sente zenjagala wengula ticket ngenda kugattagatta sente zenkozeseza ne sente ze bampadde wabula sente ze banaba kwado jakujjako sente zitopinga sente endala that means nti bwemba naguze ticket ya $410 nze sente zencollecting ziri $3.69 kitegeeza rounding off kwata $410 jako $3 kati nzija wawe ntukiro funa ticket the whole day nabadde mayinti omuwala mulaze nti ticket alina ogifuna ngo mwala ali kubunkeke kozi yabadde ansindikira messages nga nkubira abantu ba cheap air for 7 hours naguze ticket eyo okugifuna gye natandise saawa 5 nafunye ticket ku saawa 3 ndowooza saawa 3 n'eddakiika ameka 3 n'eddakiika nga 3:7 oshegera so wengula ticket eyo it took my time to the extent nti omuntu gwe nabadde naye yatuuse level ngamba nti Musa toddamu kuyamba bintu bikuteeka ku pressure and I did actually chantade ku pressure ngans so when tula right now nenda omuntu nga avayo nayogera about my name then pulira nga sichitegeera you really don't know even what I went through kubera nga ngula ticket yoyo omuwala oshegera tosobola kumanya chiche nayiseemu okubeera nga nfuna ticket je namuweereza nomuweereza to the extent nti saawa eno tusobola otula ku live n'oyogera ebigambo byonna byoyogera nga ne ticket omuwala agikola ki omuwala agiina so nzija bwentuuka ekiro nga ticket baganyo jimpa bagamba ticket teriwo cause finally bamaliza nga bagamba nedda ticket teriwo ndooza nga bamaze ozigula ne mugamba nkola ntya kuba neetaaga ticket nankubira gali nangamba nti ticket endala eriwo available from there biki eri ku $7 ne mugamba sigisobola eyo cause ezo sente sizikola ki siziina bwamala okungamba $7 ne mugamba okujjako ngonnoeza nangamba sigala online malo kunoonyeza ticket ndabe saawa namaze ku simu eyo at that moment eyo yasembeyo kuba ndowooza saawa emu n'eddakiika nga 2 gai nanoonya ticket mukunoonya ticket finally nanfunira ticket with the same information nangamba ticket je nfunye eri ku $410 same route same air like Egypt Air nge muyisa Cairo na ubera for some time then nemutwala Uganda
bwe ngula ticket eyo bwe bamala ogimpa bampeereza email yange nkwata email like nkwata screenshot njikuba njiweereza Shadia cause tulina time difference bwe muweereza ticket mugamba nti sente ziizo ticket njiguze $410 okitegeera naye tujja kutuula tumanye sente mmeka ezikola ki zibulawo nga maze obalansinga sente zo zokola ki like zenafunye ne sente endala zokolako yeah. So kimbuzizaako nnyo obwongo bwe nzuukuse right now omuntu nankubira nangamba Musa MC Norman yali eri boogera nti wabbye sente mbera mu Abaganda muli bankwe era mu Abaganda muli biki and all that nonsense. So mu message eno ku page eno ngenda kwata ngenda ku uploadingako ticket je nagulidde ono omuwala and omuwala mba kwogera naye omuwala ng'ebintu byayogera birala. So njagala Norman alaka ayagala nnyo kwogera ko eno ensonga. Norman where's a request because sina budde ngenda kuvaawo I have to go to work nemba de no kwogera ko eno ensonga. Omuwala Shadia ayina ticket ye. Shadia omuntu gwe yabadde ayagala amuwe sente teyazimuwadde tanabazimuwa because obwedda neeba senze. Chiria sadi soko leke njagala nsoke nfuna abantu either njagala Shadia ajje ko eno live oba Norman kennyini. Shadia oba Norman, one of the two. So Chiria sigenda soka ku invitinga njagala Shadia oba Norman because and what I know manye ebigambo bye nayogedde n'omuwala manye ebigambo bye mugambi manye ebigambo bye tuze twogera for all along era manye nti omuwala abadde akimanyi nti sente ze zonna zaafuna because I even told her nti ne sente ze nnina gundi eyo ne weeba ekuyise. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kumezaawo nja kuwa sente zo. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Njagala okozesa dakiika nga 2 ba. Kyebaleko mukadde wange. Mukadde wange anyway nze kyembadde nsaba kiri ekintu kimu kyokka. Kubanga live yo njibaddeko ne Norman njibaddeko. Amanya Sadi. Kiri ya Sadi. Yes, ngandikata. Kyensaba kintu kimu. Okulongoosa erinnya. Kuba mpuliddeko ebibadde wa Norman waliwo n'omukyalo omulala abadde ku live awo gwe sinza kwogera amannya ge. Ku ya Norman ngera boogera ku Musa. Kale mbadde era oluvuddeko bwenti nenkusanga ng'oli live. Nze kyembadde nsaba yita Norman ayogere byabadde ayogera kubanga nsubira yamanyi ekisingo omuwala oba yamusindikidde message kwanze ndaba omuntu abakonaganya ali omu omuwala yakugambye birala ate ne Norman aba amugamba birala kati mbadde nsaba yite Norman. Norman sijja muyita bwe mba simulabako wano bwe mba mulabako nsobola omuyita kozi ngenzeko ne ku page ye soko oveeko koze naye omuntu awuliriza obwedda kwali ero obwedda kwaliya kanveeko ogezeeko muyita. Shadia bw'obaako kuno njagala oweerezeeko request because olabika bino byonna gw'obikozinga. So the final issue eri nti because really nabadde saagala nateekako details z'ono muwala kuno naye tiketi ye ngenda gisaako kyengenda ogamba nti in case Shadia right now ayina ticket nti ayina olinnya ennyonyi okuva Norman ono jebaleko Norman agamba ate mukulu Musa sigamba sebo gamba otya sebo je tuli tata mukulu Musa oli mwana wa Kaalo tuli baana beeka eso saagala ove mu mbeera kubanga bw'ova mu mbeera saazi nate toyinza kubeera nga nze nasonda sente milioni 27 bagamanya age Uganda ne ganjogereza people power yonna beeyita babuloga ne bagamba gwe ne bajjo muri mu kutubba sente mubba bantu sente tetwava mu mbeera twaguma owulya mukulu wange naye njagala nkuleetere ekintu kino nkukiriya lingo ku air bw'otereza linnya lyo litereze nga togamba Norman aliriko Norman nsondera abantu sente tiketi y'omwalo yonso jugula ngeva mu nsawo yange ngoli ku live wano ndeta laptop nenjugula bwomu nenjiwayo tewali mutawaana nenjagala just we clearing nange nku clearing
obadde ku live kuno omuwala nankubira mbadde nvudde kabanda ebandabye omuwala ava kunkubira kati saawa zino second emu kati now ankubidde era afunye ne message okuva e Kigali nga bamugamba waliwo ebintu ebasindikidde omwami gwe bayita ntabaazi mutabaazi bagambye nti waliwo olabye endozo olaba sirimba nanga nti omuntu w'e Kigali asindise message nze nziyina ng'egamba nti waliwo ebintu byensindikidde omukulu gwe bayita mutabaazi kati ne mugamba mwanyinaze kamalo soko ulire omukyalo oyo njagala nomanya tukozese dakiika nina dakiika 10 koze nina okudduka ku mulimu okitegeera kankose dakiika 2 kampite mu bwangu okay yeah omukyalo oyo yankota ebe kunkontakiti tubigenda muka tute mu bwangu omukyalo yankontakiti nze nampaka video yako nenkubira kakensa nenjogera naye kakensa nangamba muzeyi tukikole tukateekeyo nenkamuweereza omukyalo oyo nali smart kwali kuna confirming buli omwa confirming omukyalo bamulabako ku live yo sometime bako omukyalo agamba emyezi ng'ebiri emabega ne mubuuza emyezi ebiri nga bakusondera tiketi mwanyinaze tiketi bagisondera ki myezi ebiri n'agamba nti nomani kyekyo kakati leero kumacha ankubide nga akaba amaziga sawa zibadde 12 ez'okumacha mbadde nebase nampeereza ticket nga bono ogenda ku online ng'obooking nga nampeereza screenshot nangamba ticket iyo bagimaze nampeereza amalobozi go ng'omugamba nti munnange mwanyinaze ticket njiguze eri confirmed eri mu email yange njiina n'ekirala ticket olumaze ogigula ebulako $4 bina gwe mwenyina amalobozi nga yina agago nga yina nze nga yina ku WhatsApp nga yina omugambye nti ticket mazo jigula ne ticket eyo ya $410 naye webale $410 naye njagala osindike $4 era omuchayo n'omugamba $4 byewoze era ndo soko sirike omanyi njagala nnyo n'oyo omuwala ajje kuno bwe mbadde njogera video yange obaddeko omuwala oyo okusente ze awamu zonna z'ensonze ziri $300 okitegeera omuwala oyo namugambye nina sente ze nina abantu ze bakuwadde okitegeera ezo sente za tiketi yo naye bwe ziba tezigimala sente zigoinga beyond zezo sente zogenda okukola ki okutobokeraku omuwala n'angamba nina $400 okitegeera ya n'angamba nina $400 senga wange yaziyina Shadia kuoli kuno ya $400 senga wange yaziyina naye njagala senga wange bakuwe sente zo ne muganze saagala $400 okitegeera kubanga sente initially nabadde nanaziwa sengawe okitegeera wenkubi wawa sengawe essimu yange sengawe nankubira sengawe nangamba ticket gyenfunye tubali twagala tugende tugule ticket male sijja byogera wano because binvolvinga mu family but ngera byogera ticket gyenfunye ya $1.5 million okitegeera tuwe sente ticket ngate omuwala si kyangambye ne mugamba okay naye ate wano ticket gye tulaba online eri ku $100 like bisatu 10 okitegeera which was like million emunga mu emitwalo asatu kale tubale ngate ziwera ziri ne mugamba mwagala gula eri expensive than gula eri low nagamba kubanga tuli ku ground then ngamba okay kambuza Shadia bwe mbuza Shadia nagamba senga wange tomuji bwaba aganye kubanga aganye tumuleke okitegeera nga nina sente zenina nangamba naye waliwo omuvubuka ali Rwanda gwe ngenda okwogera naye tukwata omuvubuka bamuyita Verani wayogera n'omuvubuka iro no butawe boogera twabadde ku 3-way ya WhatsApp omuvubuka nga muwa sente nga Shadia amagambo nti nze ngula ticket sente zenjigula wabawo sente zifika eziyitamu ze sente zojja okwongeramu nenga Shadia ino sabo omuvubuka sente ze yabadde ayina omusaba Shadia nayogera n'omuvubuka ne tugamba omuvubuka $400 omuvubuka ayina oweereza sente $400 sente za Shadia nga agenda zikwata azikole ki azifune weyogedde n'omuvubuka omuvubuka n'agamba sente nja kuziweereza nca tutuuka like okugamba enca ng'omuvubuka alina oweereza enamba oba yambabaza I don't know oba musajja oba mukazi so that tusindikeyo omuntu agenda ajjeyo sente teyakoze eki omuvubuka teyaweereza ngenzo zuuka ano Shadia alaga tategeera budde bwawana obwakoze budde bwankubira nze mba neebasa Shadia nzuuka nsangako bwe nabadde before okwebaka nakutte gundi ya email gye bampeereze confirming ticket nenjiweereza Shadia bwe navudde ku simu ndyoke nga ticket emaze okugulibwa
Yeah, hold on, yeah. We twayogedde n'omuvubuka ticket yabadde tennagulibwa. Nga bangamba bagenda kujimpa because okukonfirminga ticket yange naguze ticket nga bagicancelinga 2 times. Nenkubira aba Chipo Air ne bakuba ne banconnectinga ku Bank of America. Babuuze lwaki ba authorizing te card yange. Bank of America ne baga card eri already authorized mu ticket. Bagayi ne bangamba in 30 minutes. That's when we najide live. Gayi nangamba ticket yogenda kugifuna. Nenkuba screenshot yabadde eraga konti gundi eri reservation eri cancelled. Naye nga bangambye the same details ze bagenda okumpa nenkuba ekifaananyi n'ekiweza Shadia. Ne mugambe ezo ze details ezigenda ova ku ticket yo. Ne right now bagenda giconfirminga. So tubeere sure bagenda gituwa in 30 minutes. That's when I went live. Ngenda ova ku live nagivuddeko na mangu. Nenkubira bagayi ne bangamba ate ki waliwo ebibaddewo biki. So nenkwata n'ezamu nenkubira bagayi. We nabakubidde ne babiwanvuya n'enziramu nengula ticket ne batagimpa. Nenkuba essimu kozo navudde saawa zabadde 5 banya something. Ticket gye naguze bagenda ogimpa nga nabadde n'omuntu gwe nabadde naye nga ndaba ndi ku ssimu ndi stressed. Because nze wenkuwa ekigambo kyange kye njagala otambulirako. Ntuuka saawa 3 ez'ekiro gayi nga ndi naye ku ssimu for over 1 hour plus. Gayi nangamba eyo ticket tokyasobola gifuna because zabadde ticket eziri left. Baginyema. Nemuga kati ngenda kukola nanga ticket endala eriwo gisobola okufunira in the same route jukira Shadia wamugambye agenda kuvaayo. So I had to do my best. Omusajja ngamba eri ku $7 something. Nemuga sigisobola. Nenchwana because seriously kiri kimu bugayi bakubide ne banka yange ne bafuna my details. Then babuza why did you get my details? Mate mugena kumpa ki ticket. Gayi nanga akatulabe nga tukuyamba biki naddamu nandeka ku simu for like 40 minutes nga ndi ku old na anonya ticket. We anonyiza ticket nangamba the best I can do mfunye ticket eri ku $410. That is eyongedde mu $1 meka 10. Kali nangamba we sitwala ticket eno then eddaka egena kubeera mu what expensive. Ne mugamba sente zabadde ku kadi yange ne mugamba ngenda twala eyo. They did everything ne bacharginga sente ku kadi yange. Sawa 3 nedakiika ndoza 20 something. Uganda simanyi ziba mmeka zibeera mu saawa eyo nga 10 ne Saudi Arabia. At that moment nakute screenshot because nabadde nkimanyi ngenda kwebaka nenjiweereza Shadia. Bwe njiweereza Shadia ne mugamba ticket eno njiguze $410. Jukira nti twabadde tumaze nga twogere ne Shadia nti omuvubuka alina omuweereza sente zo ze baweereza kakitegeeza bwe ntotolinze sente za Shadia ze nafuna zonna all together ziri $331.69. That is mbala ku West Standing. Ticket yawade ofunye asene meka? Awamu ticket gye naguze bina 10. Kati nga sente za Shadia ziri $300 mu meka? 301. Gena maaso. Ushage mu sente zonna ze bamuwadde ne bamuweereza like ze babadde balina omweza gayi sente zalina omweza nga ina mweza $400. Kitegeeza gayi bwakwata namuweereza $400 tujjako like difference tumanya $301 zabadde za Shadia because abantu bazimuwa. Oshegera ne tujjako $10 oba 9 something. Shadia takes her balance. Oshegera and until now sente tewali yaziweereza but ticket Shadia agikola ki ajina clearing air wetuti tubere bantu bakulu saagala ontye sigenda kutya sikuinako obuzibuze siri investigator obulanja clearing alinyalyo nawe clearing erinyalyo nina message yo no man can first of all kanso kenkubulire hold on no man is a sina muntu gwen clearingira air okujjako abantu abakwata sente nebazi wayo because no one sent me okolera Shadia chenkola anti obero clearinga abantu abakuwa sente obero clearinga air ostegeera so ahagenda maaso katuwuliriza mukulu wange njatubere very straightforward screenshot gye wakubira Shadia gye wamukubidde oba olwaliro bajjo wajja mukubidde nga ticket eri already confirmed yaguliddwa webale nnyo ticket eyo yaguliddwa senemeka $410 lwaki Shadia asabibwa $400 kati nomani towuliriza kuddamu nakuwuliriza dda tokowuliriza bwe mbadde nkunnyonnyola nkugambye bwe nti
Shadia omuntu amuweereza dola ebina. Wulira simanyi muvubuka butawe bakwatagana. Yes. Simanyi oba boyfriend oba whatever, that is none of my business. Omuvubuka ali Rwanda alina kuweereza Shadia sente. Oshegera. Omuvubuka wamuweereza sente era nkikugambye nti nzijjako difference ya dola mmeka. Dola 3 ze sente ze spendings ezo zize. Ojako difference ya dola 10 kale katugeze dola 10 kyojjako. 10. Webale. Dola endala 3 za Shadia era atwala sente ze. Sente ezo tonagamba ko Shadia azikuweereze dola 4 azikuweereze. Ngazimpa. Aina ziweereza omuvubuka gwe twayogedde naye aina ziweereza Uganda. Gwaziweereza Uganda. Either ntumawo oba my brother ajeyo sente kubanga we baweereza sente si wa Shadia. It is like money agent. Oshagera kiringa wonobeera noweereza sente mu mobile money or something. So kati omuntu ono agenda ajeyo sente because bawali balina okujjako sente. Because sente ze nafunye wano Shadia yakimanyi. Sente ze nafunye wano sente za Shadia zonna zibadde Uganda. Apart from sente ze nafunye wano dola 9. Oshagera ticket je nabadde ngula najigulidde wano. Oba shagera. So kati Shadia yabadde sente ze bamuweereza nga bamala zimuweereza bazijjayo wa money agent. Tujjako sente ife ze tujjako. That is nzijjako dola 10 to top up this. Oshagera. Even yesterday nedda sawa kumala budde mukulu na Shadia. Oli mutuufu naye wuliriza ensonga yange ngenda kubula ekintu kino. Bw'obanga oyingidde mu kintu ky'okusondera omuntu sente nakikuwabule mu butuufu. Bw'obanga oyingidde mu kintu ky'okuyamba omuntu sente mukulu asagala ofune buzibu ate nga ayagala kwesimbawo abantu kujja mu bwesige. Njala nkyogera alaali abantu bakitegeere mukulu Musa waliwo omutuufu ne explanation yo tonnaba ginnyonnyolako ku Shadia ekyo njala nkikubuulira alaali. Wabula ggwe mu ntegeerayo nga ggwe omusajja ayamba omuwuliriza nga ggwe omusajja ayamba omuntu g'okimanyi mu mutima gwo nti mbadde njagala balance bamumuwe. Naye nga ebintu ebikuvaamu mu message zo zennina tebiriimu naye katuwuliriza kyeggamba nti yawuno kwali kwali agenda kujja oli mutuufu nawe olaba obanga oyamba omuntu togamba nga muntu ali ku mawanga abonaabona nti sondayo ku ssente g'ozijjanga muffe abaagala omusondera era senga namanya tosonda nange naali kuwadde naye saamanyako nti osonda naye kyenkusaba kibe kimukulu wange weewale nnyo okugamba omuntu ali ku mawanga abonaabona nti mpaayo dola 3 nyongerezeeko. Kandi te Shadia agenda ku ajja tegeera ekituufu ko manyo kitegeera. Njagala Shadia ojjo oyogere ku nsonga. Shadia sinnamugamba kontineta sente. Shadia yazze n'ayogera ekintu kiri kimu. Sente ze nayine za Shadia ze nayino. Shadia njagala ojje ku live eno. So sometimes abantu baba mu kuyamba. Normally onosonyiwa mbadde nina okujjako because nina okudduka nti ndi late. Shadia njagala okwate gundi eno. So kyenjagala osooka okunnyonnyola mbadde wano nga njatula ekintu kimu nti teri yansindika nze kuyamba Shadia. Abantu ababadde ku live zino okuva olunaku lwe nateekako Shadia mumanyi bwe kyatandika. And sometimes nze nga Musa nina ensonga yange lwaki nsobola oyamba omuntu yenna yina gwe nnyamba nga nze Musa. Waliwo ngamba invite Shadia. Shadia gwengezaako okuinvitinga naye simanyi lwaki eganye omuleeta. Shadia, where is a request? Shadia, where is a request? Because invao nino genda kumulira. Shadia, where is a request? Shadia, where is a request? Shadia, obaddeko, where is a request? Because nino vao nino genda kumulimu. Yeah, first of all, kakati n'ekyokola kyenjagala obbaga nti before omuntu nga tonnamanya everything, sometimes it is always good obuta commenting ku kintu nga tokimanyiiko.
Okitegeera Normani Normani like oyina ekizibu personally mpulira ogamba please don't insult Shadia. Normani like oyina ekizibu really like oyina problem and oyina ensonga lwaki why you're doing what you're doing. Okay, Shadia, where is a request? Shadia, where is a request you want? Okay, no man. Shadia, where is a request you kuno? So Shadia nemedo mufuna ndabika ngenda kuvaako, but njagala njogere kisembayo. No, Aisha, first of all, chenjagala okulaga nti obudde ekituufu obudde bumpeddeko. I have to go somewhere. Ekintu kyembadde neetaaga mbadde njagala nnyo Shadia ajje ayogere kuno. That is the reason as why Normani mujjeeko. Normani sikikoze in a rude way. Just siina budde njagala ono omuwala ajje ayogere wano because I know what I've talked to her. Manyi n'ebiki byonna bitwakwogera naye. Okitegeera? Era audios zange lwakubanga ziri mwene essimu ate yennyini gye nkozesa. So I really wanted her to come on naye simanyi lwaki. Shadia, where is a request kuno? Okay. Shadia aganye oweereza request but ngenda kisummarizing awenti abantu bonna abali bampadde sente za Shadia mwemanyi and you can come out n'obeera ng'owandiika kuno naye mbagambye nti sente za Shadia awamu nina $3 point what $3.69 okitegeera ticket ya Shadia najiguze $410 and I have the ticket actually nagimuwadde ajina chenetaga cause chenda muwadde kimutambuza okulinnya ennyonyi alinnya ennyonyi ku Lwokuna esawa zijja kubeera 4 oba n'eddakiika 45 oba something okulinnya okuva Saudi Arabia paka Cairo ave Cairo agende Uganda. Waliwo anagaye Musa ina attitude. I think abantu banyi nyote munda wangako nga nkola video went. But when you see someone nga agenze nakola live natandika okwogera nonsense about your name nga all you've done is okubeera mu kintu to see nti omuntu omulala ayambibwa and mu kintu whereby you don't get anything but you've spent your money, you've spent your time. Because I spent my time. Oshegera the whole of yesterday. Oshegera and then omuntu omulala nagenda nakola live natandika otanishinga erinnya lyo. Sometimes ebigambo bino byangu nnyo okwogera but kizibu okujjawo ekintu ku muntu. Oshegera gwosobola okwogera ekintu for your own reasons. Oshegera oyogera ekintu for your own reasons but njagala nnyo mumanye nti gwe bwokera notanishinga erinnya ly'omuntu obeera olitanishinze. Oshegera obeera olyonoonye already. So you don't expect me okujja ano ntandika okwogera nga abasiiga butter and when someone really has come out and uttered nonsense about my name. Oshegera because seriously teri muntu yantuma kujja kukola kintu kino kya Shadia. Oshegera and if someone atera nakugamba nti tosobola gamba Shadia ali eri Shadia I have her audios ngali agamba nina sente ziliwa because all in all amazima gali nti byonna bino bye tukola bia kuyamba. Oshegera tukola kuyamba. So the thing is buli muntu akola ekintu nga alina interest ze. Sagala ku atalinga mannya g'abantu wano. Normani ng'omuntu omukulu before singa wabadde okikolera mu kuyamba setoyogerangako nange soogerangako naye but you could
even inbox me nombuuza Musa kiri now before going on a live noteekamu amannya gange over things you're even not sure of. Shadia, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadani Karim. Obedda ngezaako nga bigaanye. Anko Musa nze sinaba kwambaza njogera. Nze neereese. Nze sinakwambaza ddiba lyangu. Sinaba kusiiga amazzi. Sinaba kusiiga kikyamu. Nali ku live ne ngenda ku kakensa. Najja ku live yo n'osalawo nyambe. Teri yakutuma, weetuma wekka. N'obeera mu process ya kunoonya ssente ezisobola okunnyamba emyezi 2 emabega. Naye ssente ne ziba nti zaali zirudde nga tendi ataaka bampadde 1 week. Ne ngamba okutaawa kuno kaneekubire n'omulange wa Nomani ne mpereza Nomani ka vidiyo n'akaweereza ku kakensa. Naawe n'okajjayo n'okapostinga n'okola vidiyo. Nomani olunaku lwajjo n'ankubira essimu n'ambuuza nti tiketi abantu baakuwa. Ne muganze abantu tebannaba kumpa tiketi. Sinabafuna omuntu yenna avaayo ampe tiketi. Olwo twabadde tetunaba kwogera. Oluvannyuma lwawo Nomani ng'avuddeyo n'aŋŋamba kale kandabe kyokkola. Awo Nomani we yakoze eki? Awo we wankubiridde essimu n'oŋŋamba Shadia. Ekintu tukoze tutya nga kiri ataaka biki nga bwe twayogedde. Ne nkugamba Musa, nange sinaba kyakola. Naye waliwo obusente bwange bwe nnina ewasenga. Kamukubire mubuuze tutandikire okwo. Era nze mwennyini nakuweereza message ne nkugamba Musa, waliwo obusente bwe waŋŋambye abantu bwe baakola ki? Bwe baakuwa. Tebuweza tiketi. Bale ngenda kubeerako naye nina okudduka ku mulimu. Yogera. N'oŋŋamba essente entono tezisobola kumala tiketi. Naye nze katulabe kikyokola. Ne kugamba waliwo obusente singa bw'abadde alina. Leka mugambe mubuuze oba obusente obwo busobola okwongerezebwako tukole ki? Tugule tiketi. Sente zonze yazikubuuzizza oba gwe wakyogedde? Nze nakikugambye ng'oŋŋambye nti essente tezimala eza tiketi abantu ze baakuwa. Kaakati nenkugamba nti waliwo obusente bwe mbadde nnina ewasenga. Engeri gye sijja kulinda bantu. Ate nga bampadde salasale ya wiiki. Kankubire Ssenga mubuuze era n'oŋŋamba yogera ne Ssenga olabe kikyokola tusobole okugula tiketi. Ne njogera ne Ssenga, ne nkuwa ennamba ya Ssenga, ne Ssenga n'emuwa ennamba yo. Ssenga n'akugamba ebyakugambye n'okomawo n'oŋŋamba owaayo. Nga ndaba Ssenga waŋŋamba tiketi eri expensive. Essente oziyina. Ne nkugamba Musa, siyina ssente za expensive. Siyina ssente za expensive. Okiraba? Ne nkugamba siyina ssente. Kweni Shadia nyambala nga bwe cause nina ofuluma. Ne nkugamba siyina ssente eziri expensive ezigula tiketi. Wabula kwata tiketi, kwata essente eziriwo okozese nze nina omuvubuka gwe ngenda okwewolako ssente. Yoyongerezeeko. Nja musaba $4. Ne nkubuuza ssente mmeka ezimala. $4 ziba zijja kumala. N'oŋŋamba ye $4 zigenda kumala. Naye tujja kubalansinga kuba simanyi bulungi abantu ssente mmeka ze bampa. Ne nkugamba nti kale kaneewoleyo $4 then okole ki? Njagala nnyo oyogere bw'oti. Njagala nnyo ojjukire ekigambo kino nga twogera nti ssente zo zonna ze nnina ngenda kuzikiza abantu ze bampadde. Tugenda kubalansinga ze bampadde ezifikawo zonna ssente zo zikole ki? Ne mu kawodiyoko nze naweereza MC Nomani. Kubanga ne MC Nomani aŋŋambye
nti Musa yakoze ka live ng'agamba nti yakuweereza tiketi bamaze dde okuwa tiketi nenkwata tiketi gy'ompeereza akaka ku screenshot k'okubye nenkamuweereza ne mugamba mbadde sinnababbira naye kati leka nkebere neemukubira neemugamba nti tiketi yiino ngirabye leka nkuweereza era nenkamuweereza neemuweereza ne kawodiyo kompeereza ku gy'obadde oyogera. Audio gye nakuweerereza ku eyo vidiyo ku gundi yasemye nakugambye jjukira twavudde ku live nga tiketi gye ngenda oggula yabadde ku $310 si bwe kyabadde. Kawodiyo kabyogera ebyo byo sisobola biddamu MC Norman namuweereza kawodiyo nemuweereza lwaki MC Norman agamba nti nno nabadde njagala kukuggyako ssente kukutwalako ssente ate kutya? No, I think kyekyo kyabadde wano n'ayogera. Nze MC Norman yambuzizza Musa yakoze ka vidiyo ng'agamba nti yakuwadde tiketi. Kyenkoze nfowadinze tiketi gy'ompeereza ne audio byonna ne mbimuweereza. Ne mugamba nagambye Musa ngenda kwewola ssente $400. Naye omuvubuka gwe mbadde nzeewolako Rwanda abadde tanabaziweereza kuba lubadde lwa Sande nga lino ziweereza ku Mande era omuvubuka yaziweereza wabula alinda omuntu kubanga tewamuwadde amanya tewamuwadde na namba y'omuntu agenda okima ssente. Ku nsonga y'oyo omuvubuka twayogedde tutya sokoleke tetwagambye nti omuvubuka ssente zaaweereza tugenda kuggyako ssente ezitoopinga kuno ssente zo zitwale si bwe kiri. Wagambye nti agenda kuweereza ssente amala okuweereza ssente ojja kusindika omuntu agenda aziggyeyo tujja biraba ng'omaze okubalansinga bitabo era nze kyenjogera kubanga nagambye dda sinamanya ssente ki abantu ze baakuwa nze sizimanyi. Exactly. Kaakati Shadia sirabye vidiyo ya Norman yonna naye bantu be bagiŋŋambye nga vidiyo ya Norman ebadde eraga nti nze ntwala ssente okuva ku ggwe. Olina ebintu olina half-baked information either gy'owadde Norman oba njagala nnyo omanye njagala nnyo mbabuulire ekintu kiri kimu. Nze ndi ku live nze ndi ku live ababadde wa Norman era be bali kuno. Ekyenjogedde nkiddamu bwe nti ngambye bwe nti Musa ampeereza tiketi naye nga tiketi ebulako ssente. Ne ŋŋamba bwe nti neewoze $400. Tiketi ebadde ebulako $400? Ngambye neewoze $400 nga nino zikuwa mbadde nino zikuwa ogule tiketi naye nga ate saasobodde zikuwa kuba lubadde lwa Sande era watodde mu nsawo yo. Mu nsawo yange nga kwe kuli ssente abantu ze baakukola ki ze baakuwa right now ssente z'embalansi ze nga ziri $330.60 something. Musa mbadde nze simanyi ssente z'abantu ze baakuwa tewaziŋŋambye. Ekyo kituufu. Tewaziŋŋambye lwaki ŋŋamba nti watodde mu nsawo yo. Okay, so kati kyembuuza kuba nze mbadde nkugambye nti ŋŋenda kuwa ssente $400 ate era nga ndino zikuwa obalansinge tiketi then gw'obalansinge gw'omanye ssente zisigalako gw'omanye ssente zikola zitya kubanga nze mbadde simanyi ssente abantu ze baakuwa. So tiketi nagikuweereza oba nedda? Wampeereza kali ka screenshot n'oŋŋamba nti nkuweereze email yange then ompeereze simanyi oba kwe wafunidde tiketi simanyi nkuweereze kwe wakoze otya. Nagambye ompeereze email yo ompeereza email yo nkuforwardingire email nga bwe bagimpadde kozi nakubidde screenshot naye nga tiketi wakampeereza era nenkaforwardinga nenkaweereza Norman. Nayo screenshot yennyini gy'oyina ekuyisaawo ku kisaawe. Eriwa? Eyo yennyini gye nakuwadde kozi eriko details zo eyo yennyini gye nakuwadde w'ogenda ku kisaawe information bagijjako ne bagikebera n'olinya ennyonyi.
nze era yenaweereza MC Norman ne mugamba tiketi yiino Musa gimpade naye era neewoze $4 nga ndina ziddiza muntu kubanga Musa nina omuwa $4 ate ka voice note kaako agamba tiketi ebadde ebulaku. Waliwo okubuuza kati kyenjagala okusooka okutereeza mu bantu bonna kyekisookera ddala nti nze ssente ze nafuna ku Shadia ssente ezimu zibadde Uganda ezimu zijjidde wano okitegeera. Waliwo ambuuza Ismail ambuuza why do you send screenshot bananga ate njagala nnyo kirala mbabuulire bwenti nti waliwo omuntu ayagala ofuga ate afuge n'amakaago. Omuntu yenna okuvaayo wano okuyamba Shadia buli omu yalina omukisa ogusobola ovaayo amuyambe. Kitegeera Shadia nakubuuzizza Norman bakuwadde ssente waŋŋambye otya? Tebampadde era ne Norman namugambye ku live gye wawaayo tebampa wadde n'ekikubuuza. Yes, naŋŋamba kale kandabe kati ku makya waŋŋambidde nti Musa agambye ku live ye nti yakugulidde tiketi nengiforwardinga ne ka voice note kompeereza nengimuweereza. Kati sooka oleke waliwo wano Isima ogambye nti lwaki oba oweereza screenshot. Shadia talina emails ensi gyembeeramu time difference eyawukana ne time difference e Saudi Arabia nebaka just because nkola ekintu kya Shadia tekitegeeza nti obulamu obwange bulina okuyimirira because si dependingira ku kya Shadia oba eky'omuntu omulala. Okitegeera bwembanga nze bwe nafunye ticket nabadde ngenda kwebaka and I knew nti Shadia agenda kuzuukuka abeere ku pressure ne mukubira screenshot nga njagala atuule wherever abeere contented. I think kwe kuweereza message nga kyenjagala newe naba nebase but even still newe nakuweereza screenshot ne nkuweereza ne gundi wasigadde era oli ku bunkenke si bwe kiri. Si bunkenke nasigaddeko Musa nze Uncle Norman we yankubidde essimu nga sinaba kulaba ebyo byonna ne mugamba sinalaba kintu kyonna wabanga Musa koze live sinalaba kintu kyonna naye leka nkebere. Bwe wabirabye wazzemu n'omukubira n'obitereeza. Yes, ne muweereza ne mugamba yiino ne muweereza ne nkuba ka screenshot ne ka forwardinga ne message gyompeererezaako nti tiketi njiguze naye yeeyongeddemu ssente. Kale kakati nedda ensonga yo kangiveeko Shadia ogenda kumpeereza email nkuweereze gundi sente ziri $3 mwemu point something kitegeeza tola ko balance ticket najiguze $4. Musa leka nkubuulire nze Norman mbadde mugamba nga ndi mumugamba bwe nti olwedde ssente nzeewoze ku muvubuka ali Kigali $4 ze ngenda okuwa okutoolako okwongereza ku bantu ze baakuwa ze simanyi okitegeera naye mugamba kitiru era neetaaga buyambi lwa nsonga nti wagambye tiketi ekyabulako. Shadia kakati ekintu kiri bwe kiti kyensobola okumaliriza nakyo wano okitegeera nze nga Musa bye nayogedde naawe mbimanyi naawe obikola ki obimanyi okitegeera. Sometimes mubeere clear because mugenda lemesa abantu agenda okuyamba obutakola ki obutakikola. Sometimes omuntu omakinga omulimu gw'omuntu ne gubeera so difficult okitegeera. So kyenyinza okusaba kiri kimu nti tubeere clear tiketi nagikutte nagikuwadde okitegeera. Right now kiki kisaagala kujjawo nti wabadde tomanyi ssente zennyini ze balina kusasula oba zirina sasulwa. Right now ze tumanyi of which ze wabadde ogenda okumanya okitegeera. Ekyokulala bwe tuba tuzitegedde gw'olina tiketi nze ssente siziina kati si bwe kiri sokobeere katonda
Nonsonyiwa Shadia komawo. Shadia komawo kubanga mbadde. Halo. Shadia angezaako kukomyawo naye sinaba sikufuna. So ukomewo because njagala malirize n'ensonga omulundi gumu. Because muna nsonyiwa njogera mvuga ngezaayo okulanga multitasking nziruke ngende ku ki? Nziruke ngende ku mulimu. Ensonga ya Shadia ebadde bwetyo. Njagala otwala omukisa guno okwebaza abantu bonna abawaayo sente. Mwali batono nnyo. Take the next right onto Mammoth Road, then turn left onto East Meadow Road. Mwali batono mwawaayo kye mwasobola. Ye mwabaasobola. Kitegeera. Ekyokulala njagala okwebaza n'emikwano gyange abali wano mu America. Abakwata n'owaayo $10, n'owaayo $5, n'owaayo $2. Ze sente ezo zonna bwe zibadde. Nenze kye ngenda okusaba. Take the next left onto East Meadow Road, Old Meadow Road, then slight right onto East Meadow Road. Narwabampani. Walwaga sinabye maaso naganabye gende eri naawe. Okitegeera? Tuleme bikola Rwabampane because sometimes bino ebintu sibikola because of politics. Ekyo kimu. Sibikola because of politics. Continue on Mammoth Road for 3/4 of a mile. Everyone has a life. Mupolisi wana omutali. Kino njagala nkoncluding nakyo nga nkyogera. Regardless omuntu yenna gwowagira politically. Toridingira ku linnya lya muntu. Olw'ensonga z'oyina ez'obuntu. Okitegeera? Waliwo ngambye nti my advice don't help again. I know what I will do. Naye buli kijja mu bulamu bwo oyigiramu n'oyiga. Okitegeera? Naye kyenjagala okusookera ddala okugamba kiri kimu nti omuntu before nga tonnaba tuuka kwogera ku linnya lya muntu. Sometimes bw'oba osobola. Okitegeeza? Because waliwo abantu buli omu alina engeri gy'avuga erinnya lye. Mu bulamu buno buli omuntu alina engeri gy'ayiga gy'avuga erinnya lye. Erinnya lyange siritambuliza ku bukyayi, ku bubbi, ku bukumpanya na ku buli ki. Okitegeera? So and omuntu yennyini ayogedde because on so many occasions waliwo omuntu eyali agezezaako okuwataakinga politically, and if it's the same person gwe nnyinza otuula leero n'endaba nga yavaayo to come out atanishinga erinnya lyange, it raises a red flag. Okitegeera? But lwaki oba okikola? Ekyokulala kyengendo baga siina kyenkola politically. Actually omuntu osobola okunonda oba obutanonda, that is none of my business. I've survived for 31 years nga siri mu politics. Okitegeera? So just because of politics, you don't just come out not and go kwagala otanishinga someone's name without even knowing and seeing have they really done something. I really sagala muntu nti go bonsiima because I know mbikola lwa Allah and I really have reasons lwaki nakola kye nakola. And Shadia, I know me and you know ebbanga lyomaze ng'oli ku ssimu yange nga twogera just because of this. Nga bw'aba na mukazi wange asobola okufeeling uncomfortable ng'alowooza nti simanya tamuyamba buyambi oba mukwana. To the extent nti yesterday I had to spend like 7 hours because of this, of my time.
nina ekibuuzo olwaleero wallahi saasomye nga ndi wenti nzunga kozi nina obunkenke omwana wamusuubiza ogenda kukola kino and you have not done it yet. Oshegera nembeera ku obunkenke bwendiko obutali bwange. So kyengenda okubasaba kiri kimu, mbebaza mwena mwebale Shadia singa nzizemu ne mufuna for the last time. Naye ensonga eri emu bweti Shadia ticket yo giyina nagikuwadde. If you want it via email, waliwo akyogedde ate no n'ekyokulala okuwayo kw'omuntu kambabuulire mwena abantu abasinga abali kuno everyone yalina omukisa okusobola oyamba Shadia, but many of you are commenting naye nga mwawulira omulanga but nobody sent even $1. Oshegera so omuntu tosobola kugamba nti lwaki baweereza busente obwo bwokka, baweereza obwo bwokka, gwe waweereza mmeka? So bala neyanziza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Shadia ensonga yonji kulozinga kati tiketi nagikuwadde, eyo tiketi ebulako $, balanga balina math $410 tolako $3 tolako $3.59 balance abeera wameka. Omuntu alina calculator nga asobola okumbalirako amangu zimbuulire ntegeere Shadia ezo ze sente zojja okukwata oba zogenda okukwata bwabanga oyo muvubuka Valens aweereza sente ozijjeko. Bw'ozijjako nkiwa bajja kuwa sente whoever yonna ne wabaka kensa ze bagize ozikwata oziseeko. Ate n'ekyokulala omuntu njagala mumanye nti yadde obeera oyamba naye ate toyamba ate naawe otuuka obeere mbayambibwa. Okitegeera so kyekyo kyensobola kansooke malo okalisulatinga ndabe. So waliwo nayo kintu omuntu woyinza otuuka n'otandika okugamba nti oyogere Kabila oyogera Abaganda. Why mu bulamu buno lwaki osobola okukeera n'ogamba nti okwate Kabila yonna ogikwata ogiteeke mu kintu? Ashegera otuuka ogambe nti Abaganda. Kyenjagala obagamba nti njagala nnyo mwetegereze ekintu kino. It is not about ensonga ya Shadia. It is beyond that. Omanyi omuntu osobola obeera ng'olina obusungu bwo ng'olina grudge yo naye nga onoonya woogikola ki? Because there are some people ababadde tebajja funa mukisa even to talk about my name. Kuchi. Oshegera kati sometimes omuntu waagira nayagala afune issue. Abasobola sagala kwatula manya g'abantu wano. Oshegera. Waliwo ambuliza ticket yabadde fully paid. Ticket yabadde fully paid because I paid it using sente zonna endala okukozesa sente zabadde zange. So sente ezo ze balance Shadia ku sente ze bagenda omuwa zagenda okukwata atopinge. Actually that was the plan. Sente ze omuvubuka ze yabadde awa Shadia I don't know butabe bakolagana, but it is more like nzo okubeera nga nenkugamba nti ngenda saba mama wange $5 ne $5 webijja gwe sente zo wakozeseza ziri 3 so ebibiri byange binzirize. So that is what was going to happen. Nti Shadia sente ze bwe zijja tujjako sente ezibulayo ku ticket zanziriza sente zendala nga in 1000 feet turn left onto Pawtucket Street. Ali Rwanda. Oshegera so waliwo bangambye $1 118. Turn left onto Pawtucket Street. Ticket ogiyina nze tomanja because nakuwadde ki? Nakuwadde ticket ogiyina. I even gave it to you yesterday at night. Ticket ogiyina so balance gwenkubanja $18. $18 zenkubanja. So singa omuvubuka oyo abaziweereza sente osobola okugamba omuntu abadde agenda okima sente ezo wange najjayo $18 endala nazirekayo. Duli abadde azijjayo ng'era agenda mmala tuzikuwe. You know it. So kyekyo kyensobola okubagamba musadonsi. So ekyo nkimazi banaye kandabe nga nziruka ndoza mundaba essaawa eno ndina mukudduka simanyi oba nyambadde na bulungi naye ngenda kuddamu okwenfasizing ekintu kino banaye.
Dollar ogambye 0.5 eri muwebale nnyo eri mcheyune a point tujajijjako ziri $118. So that is what you will sit down ozitegeere. Naye ticket nagikuwadde ngenda kukwata Shadia nkupeereza email yo ku In 1,000 feet, turn right onto Fletcher Street. Forwarding email nga bwe bagimpadde ogitwale. Make sure ndi togenda late ku kisaawe. Zino ticket za online. Sometimes bw'ogimisinga oyinza okufiira mu lumu. Take the second right onto Fletcher Street. Ogenda late ku kisaawe n'osanga flight ng'egenze bayinza obutakola refund. Sebo nanabye oyagamba nti no oyinza okubatona nabye Musa kati njagala mbabuulire abantu bangi Continue for 1.5 miles. Mumbuuza butya bwe mujja mu America mba connecting ku bantu babalete kati this is the reason as to why mbadde sibaddamu okwata omuntu ng'okola ekintu kumuyambalira ng'oyagala omuntu oyo abeere bulungi omuntu oyo bw'omukwata n'omuconnectinga to someone omuntu n'amubba without your consent oba without your knowledge you did it just kuyamba muntu you end up ng'erinnya lyo libagenda okutanishinga. Do you know why? Kyensonga lwaki mbanyi nnyo mukimanyi and I know waliwo n'omuntu wanampeereza message nanga lwaki tonziramu because messages zennina almost messages 9 ku 10 zimbuuza ojje ota mu America onyambye ota nkola ntya but sometimes I keep quiet. This is the reason nti mwana Adamu bw'oba okola ekintu oyinza okukikolera mu mbeera ey'omutima omulungi but you don't know the people you're connecting with. Abantu bo connectinga nabo nga bajja bakola ekikyamu because Uganda ejjudde abantu abayaayi. Osobola okukwata omuntu n'omulinkinga to someone amupangira ebintu ebijja wano oba mu Bulaayi oba wherever. Omuntu oyo gw'omulinkinzeeko n'aba muyaayi n'amubba $5,000,000 n'amubba $3,000,000 n'amubba $2,000,000 n'amubba $10,000,000 oba wherever. Kati omuntu oyo bw'atuula ono gwe walinkinze tagenda kitegeera nti toli part of it. Ashagera tagenda kitegeera nti toli part of it wabula kyagenda okutegeera era agenda kutuula and they will just spoil your name. Ajja kutuula somewhere agambe munnange gundi yanziba. Those people never believe there are some genuine people. Oshegera bagambe gundi yanziba. So sometimes yeye ensonga lwaki olaba omuntu ayinza otuula ona bantu bangi bandibadde baagala okutuula babeere nga bayingira mu kuyamba oba mukola ebintu byonna byonna naye abantu abamu batuula gye batudde n'atunuulira ekintu not because of anything naye n'agamba why gye biyinza okuggwera biyinza obutaba ki birungi though eno ensi gye tulimu yakutambula kuyiga era otambula oyiga and bw'oyiga otegeera ne weesootinga if you repeat the same mistakes then chiba kugwe waliwo agambye it's true a friend was also duped into exactly nkimanyi abantu bangi bababye mu bintu by'okujja wano e Bulaaya n'okwata omuntu n'omulinkinga somewhere to someone ne bamubba. So bw'onsindikira message about okujja e Bulaaya oba whatever n'olaba nga sikuddamu n'olaba nga sikuddamu si mu bubi naye mba neewala bibigenda kuddako so banaye neeyanziza nnyo kale kati Shadia ezo sente $10 mu something lilanzi kusonyiye ezo zonzirese kasito ina tiketi sibwe kiri tiketi ogiina tiketi nagikuwadde kulwalira nsaba Allah akuyambe otambule bulungi otuuke bulungi e Uganda. Bw'oba olina any other information gye weetaaga about ticket eyo yennyini you can send me a message nenjikuweereza kyemmanyi ky'olina because screenshot gye nakubidde eraga all the information naye bw'oba nga kuliko information endala ebulako mpeereza email okitegeera mpeereza email address yo nja kuweereza email aba chipoya gye bankoze eki gye bampeereza ennyonyi gy'ogenda okukozesa eri
eri Egypt, is it Egypt Air? Ya enyonyi gy'ogenda okukozesa eri Egypt Air. Nakubulidde sawa zolinya kiddamu wano era ku live eno. Singa onootuuka ku kisaawe leeti bajja kukola ki? Bayinza okugaana. So tuukayo on time. Weewale ebijja okuddako, and I believe onootuuka leeti they won't do a refund. Zino ticket ezigulibwa via online. Sometimes ticket ebeera expensive than sente z'ogiguze. Okitegera, so wogifuna okwo size ticket z'omala gaddayo n'otandika okclaiminga. So kyekyo I think nkumaliriza Shadia, sigenda kuddamu kwogera ku nsonga yo, not in my inbox. Kyenjagala okusa ensonga yo gye njogera, Musa salamu alaikum, mpeereza bambi ku email. I will do that. Sikuyinaako buzibu, sina buzibu ku muntu yenna, because actually nze sina buzibu ku muntu yenna. That is who I am. Okitegeera, njagala okwebaza abantu bonna abalina kye bakoze, abakoze mu kuyamba mu mbeera yonna, era nsaba Allah abaweemu ekisinga okuba ekinene. Ya Mukama Katonda abakuume. Ya mpozi n'ekyokulala okusaba ekintu kimu, twongere okusaba muganda wa Flashback Kato bamute tudimandinge okuteebwa kwe, sinabeerako nnyo ku gundi. In 600 feet, merge onto Lowell Connector. Ku Facebook so simanyi sina mawulire oba bamutadde oba nedda oba alabise oba nedda, but whatever it is, kyosobola okukola okuyamba buli lw'okwata ekifaananyi n'okitimba, nawe no demanding for his release. There's a 5-minute slowdown on US 3 South in 3 miles. You are still on the fastest route. Ali omu ku bantu abadde ba demanding okuteebwa kwa buli muntu abadde mu struggle. So bana ekamba sibule mvuge emmotoka eno ntuuke gye ndaga. Kama Katonda abakuume. Nziramu okwebaza buli eyawaddeyo ssente abali wano mu America, mbamanyi mwemanyi, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Besimanyi abaweereza obuweereza ku Cash App, mwebale nnyo. N'abali e Uganda abalina kye mwakola, Mungu abasasulemu ekisinga okubeera ekirungi.